katawo. Mukyala n'agamba tasobola kwogera. Ne mugamba waakiri aseke, sekako nnyo kusobola. Omukyala buulidde buli lulimi alumanyi. Obufumbo ndagaano kutuuka kufa. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Pose Mwogerere atuuse ku kigo kya St. Gonzaga Gonza e Kamuli Kireka okubeerawo ng'omujulizi ng'abafumbo bamukiibi bajaguza emyaka 61 mu bufumbo obutukuvu. Ssaabasumba ayaniriziddwa Ssaabakristu w'ekigo kino bafathers ab'enjawulo awamu n'Abakristu. Obufumbo kirabo ekyava ewa Katonda. Bisi Media byonna bisoboka bw'ogumiikiriza owangula. Bw'oyagala ebyamangu ebiddirira tebiba birungi. Nkwaniriza
ffe Ssaabasumba tukwaniriza nnyo webala okujja. Abagenyi baffe mwenna abamugentungu mukoze bulungi nnyo 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 mwebale okuwagira. Olwaleero nga tujagulizaako omwana omukyala Kiibi emyaka Neto ndakanono mwenza buli kantu namuganda bange nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu kutakola. Munsinze ddala kyemmanyi yayagala bamalayika bonna abatuukirivu n'amabaganda bange okusaleero Katonda muyinza buli kantu atukwatula ekisa tusonye ebibi byaffe atusemako obutaggwaawo.
Cyprian ne Maria Assumpta Mukibi batunuulire ko n'abaana baabwe be baazaala mu bulamu aye ne mu kukkiriza olw'ebikolwa byabwe ebirungi bye bakoze mu bbanga lino eggwanvu bawe omukisa mu bukadde bwabwe nga bwe wanyweza okwagala kwabwe n'essakalamento lino nga batandika. Tukikusaba nga ligamu Yesu Kristo Mukama waffe awanga n'alabula naawe omukibona mwawe mutuukirivu emirembe n'emirembe. Katutuuleko ffenna Omukama. Essomo erisooka lyosoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Ekisa ky'Omukama n'akijjukiranga ettendo ly'Omukama, okwebaza ebirungi byonna Omukama by'atukoledde, n'olw'ekisa ekingi kyakwatiddwa amaka ga Isirayiri. Atulaze okusaasira kwe, atusaasidde nnyo olw'obulungi bwe obutakoma, kubanga yagamba nti, mazima abantu bange be baana abatalikozesa bukuusa. Olwo n'abeera omunuzi waabwe. Mu nnaku zaabwe zonna yanakuwala nabo. Tiyabatumira mubaka yadde malayika, wabula yabanuulira mu kubeeranga nabo yennyini, olw'okubaagala n'olw'okubalumirirwa yabalokola. Yabasitula n'abakongojjanga mu mabanga gonna ag'edda. Ebyo Mukama yabyogera. The second reading, a reading from the letter of St. Paul to the Ephesians 5, verse 2, then 21 to 33. Follow Christ by loving as he loved you, giving himself up in our place. Give away to one another in obedience to Christ.
wives should regard their husbands as they regard the Lord. Since, as Christ is head of the church and serves the whole body, so is a husband the head of his wife. And as the church submits to Christ, so should wives to their husbands. In everything, husbands should love their wives just as Christ loved the church and sacrificed himself for her to make her holy. He made her clean by washing her in water with a form of wines, so that when he took her to himself, she would be glorious, with no speck or wrinkle or anything like that, but holy and faultless. In the same way, husbands must love their wives as they love their own bodies. For a man to love his wife is for him to love himself. A man never hates his own body, but he feeds it and looks after it. And that is the way Christ treats the church, because it is his body, and we are its living parts. For this reason, a man must leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one body. This mystery has many implications, but I am saying it applies to Christ and the church. To sum up, you too, each one of you must love his wife as he loves himself, and let every wife respect her husband. The word of the Lord. Brothers and sisters, let's stand up to welcome the gospel. On the way to Jerusalem,
Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he entered one of the villages, 10 lepers came to meet him. They stood somewhere off and called to him, "Jesus, Master, take pity on us." When he saw them, he said, "Go and show yourselves to the priests." Now as they were going away, they were cleansed. Finding himself cured, one of them turned back, praising God at the top of his voice, and threw himself at the feet of Jesus and thanked him. The man was a Samaritan. This made Jesus say, "Were not all 10 made clean? The other 9, where are they? It seems that no one has come back to give praise to God except this foreigner." And he said to the man, "Stand up and go on your way. Your faith has saved you." The Gospel of the Lord. I would like to welcome our colleague, Father Isaac Malefu Lamosofu from the Soto Injector Session Masaru. Welcome, Father. And he's the Vicar General, so we thank him. Monsignor, okay. They wrote Father here, but here is the Monsignor. Welcome, Monsignor. Vicar General of that diocese. I'd like also to welcome our friends. Kanungu Parish. Kanungu Parish? Where Father Samuel Paulo is the parish priest, has brought a big delegation in a bus. And they told me that they have traversed the area of Uganda, because they went through Nyendo and other areas, and the journey was long because of the problem of Katonga. They were able to see big chunks of land, which they will come and acquire very soon. They're coming, and the Monsignors coming here on this event is another sign that this is it's not a simple event. It is a very significant event in the lives of people, in our communities, in the society, and in the church. And we would like to thank God for the gift of the sacrament of matrimony, which he gave to these two, Mr. and Mrs. Muchibi, the celebrants of this day.
for the good life that he has given them. And I would like to thank the organizers that they made it so that we can come and reflect on the sacrament of matrimony, which is a gift from God. And we thank these people that they have handled this gift for the last 61 years. And they have handled it well. They're even proud to tell us, we have done it well, look at us. And take us as examples of your own marriages. When we have a gift in Kamuli Parish, that these two are symbols of the sacrament of love, and love of husband and wife signifies the love of Jesus Christ and the church. So thank you for loving one another, for loving each other for the last 61 years. I hope many young people who are not married from Kamuli Parish and Kanungu and other areas will be inspired to join them in the sacrament of marriage. This is a Thanksgiving Mass. We put ourselves before God and thank Him for the many good life years of joy and happiness between these two, and the many blessings that we have received from their love, including the gift of a priest and other important people who are doing very important and useful work in society. We also thank them for the gift of life. They both look still strong despite their many years, still strong and happy. We pray for them that they continue being with us because we need them. This country, this society needs good examples. Marriage life with so many challenges today and the threats, we need strong people who can give good examples. So we pray that God allows you to give us, to continue with some more years so that you continue to inspire many. We commend you to Mother Mary's love during this month of Mary, that Mary was a faithful wife and a devoted mother, and with the husband Joseph, may pray for you so that you too become Marys and Joseph for our society and for the church. So mkuu w'ekifo baganda na basaserdoti omukulu omugenyi waffe w'enjawulo Father Isaac Musinya Isaac Maramo Gewu avudde mu Lesotho, bannaffe abafudde Kanungu, sebo baganda bano basaserdoti abali wano mwenna abazze abangi b'emuti amuwere muganda waffe omwana w'enju Father Simungere Paulo, so Kristo Omwami Sekawungu Maurice n'olukiiko bo, abantu ba Katonda mwenna basebo ne bannyabo, mwebale kukuzikiriza kujja kukyalako Kamuli n'okukula Okuloza. Omukulu w'ekifo ng'amaze okutegeera nti nja kujja wano olwaleero ku mukolo guno, ate nno mbadde manyi tugenda kukolera ka mu maka ga mukadde waffe omwami n'omukyala Mukiibi, naye ne bantegeeza nti tugenda kubeera ku kigo. Naye bwe yategeera naga nti Archbishop waliwo n'emirimu emirala gy'ogenda okukola, naye mugamba tugenda kukola tutandika ssaawa mmeka, nti ssaawa 4. Ate emirimu gye nnaakola nti nagyo gikole ate osome emisa ku ssaawa 4.
ne mubuuza mirimu ki gyakulambula amasomero 2 n'esaabu parisha emu. Ne mugamba mu ssaawa 2 zokka nti ye gy'onookikola otya? N'aŋŋamba nti linda olabe. Era ndabye bisatu bitandise ku ssaawa 4 nga bwe yatandise. Mwasazeewo bulungi okujja okusomera ku parish kubanga obufumbo si bwa muntu omu, obufumbo si bwa famire, obufumbo bwa Kristo, obufumbo bw'ekereziya. Era kereziya erina amateeka gafuga obufumbo. Obufumbo bwa nsi era ensi erina amateeka gafuga obufumbo. Obufumbo bwa buwangwa era n'obuwangwa bulina amateeka gafuga obufumbo obutukuvu. Obufumbo obw'omwami n'omukyala n'obuwangwa bulina amateeka gaabwo. Nnaku zino ng'omuvubuka wasa mu maka takwata mu ngalo za muwa. Prayer for the church. We pray for the Pope, bishops, and clergy that they may be strengthened by the Holy Spirit as they shepherd God's flock. We pray to the Lord. For this we pray to the Lord. Alleluia.
embabazi twerezayo emitima yabo abahumire emirimo y'enseegi barumuna baitu n'abanyanyaziitwe abanyabuzare n'abanyamukago mukama ruhanga ubahumuze n'obusinge ubahumuze ayi mukama ubahumuze. Ayi Katonda bw'amanyi obulamu bw'abantu b'obonyabonyezebwa ennyo ku lusi kuno, uliriza bye tusaba mu kukkiriza. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Katutuleko obudde buno twakuddiza Omukama ebyo byatuwa, katugenda okwebaza ebirungi byonna byatukolera. Ba Ashes bagenda kukungaanya ebirabo eby'essente, ate ebirabo ebikalu ebyategekeddwa ebirabo byonna bijja kukulemberwamu omugaati n'enviiri abagole baffe abadaguza we bagenda okukireeta bwekityo nno owookasi kyerere nga teekebwateekebwamu okukungaana bwe. Kansabe ab'ebirabo ebikalu mugenda ne bajja okusembayo. Abuga Parish ask you to go and organize your offering line.
Ayi Katonda ebiteebereza kwakoleza wano kitwala nasukka mukindi tusiime abazenga tegenda naawe nga bali mukukkiriza kwebiri era bakusaba olwogera ebintu byonna ebyokuba ekimu n'ekiteeberere tukusaba nga mukristo mukama waffe mukama abeere nammwe omutima yabaza mukama katonda waffe bamaisaaokutuuka mu mugendo ogw'okuka wonna bakanga obubiri wanowendaluka mukiwana kuko batawulira mubwangu kuba krisipasitasi abayirirwa yabayo mwegwe yekiwadde nakuneza ebyomonna omusana wokwenamagala olwolekatolire okukola eraganti ebisasaloti nakalinaga nowe omusoma nefanana nakoekesemuepasi ejakuba abamanya okwemwana nawokulinda bayimona okwekekiwakyowokatala nabagamba nti era abamala okuleeteekera bagenekalisi nenebaza n'abayigirizwa be n'abagamba mutoole mu mukono mwenna
ani mekalisa omusaayi gwange ogendagana enkyalo y'olubeera ogunayo okubeera n'okubeera abangi okusomesa ebibi kino tukolanga lwakunzijukira ekyamagero ekyokukkiriza kale nno ayi mukama okugira okufa n'okujukira tukuweereza omugaati gw'obulamu nakalisa obulokanga twebaza watubanja otunyuza mu maaso n'okuweereza twegayita nnyo nga tuteesembereza abagabana mulina omusaayi gwa kristo omujukiri batukuŋŋaanyamu jjukira ayi mukama keleziya waabuli enkulungo y'ensi muzzenna okwagalana wamu papa waffe francis omwekituufu waffe pawulo n'abo bonna abakwawulira mu bunnaddiini jjukira ne baganda baffe abebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje egyo yakayakanya mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna abewagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasire tusaanye bagabana kulabamu obutaggwaawo okuteera n'okugulumiza wamu ne Mariya omubeererivu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Tunapata mwenza buli kantu abaligimira mu mutuukirivu mu Kristo n'omwoyo okufuna n'ofunamu naye era muyemufunya okufuna buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama twatukuze okutulokola n'okutulagira era tunamwena natulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu olw'emmere yaffe eya bonna tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusinga tukola totwala mu kukemebwa. Ayi Mukama tubeegerere okulemunakemetulwe mu ddembe tugirire ekisalo n'ekibi ennaku zonna tutebenkera obulikutokana kumunga tulokwesimuka tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo yagamba abatumwa nti balekedde emirembe wadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazikkiriza ku ekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusitula nga bw'oyagala gwabanga anolamula emirembe n'emirembe embere Mukama alubeera mu ennaku zonna.
ekiseera kino ky'okufuna omubiri n'omusaayi bya Kristo, anti ali omubiri gwe n'omusaayi gwe n'agunywa aba n'obulamu obutaggwaawo. Abeeteeseteese obulungi omwoyo buyitiddwa. Kakati ba ushers bagenda kulambika abasaserodoti mu bifo balina okuyimirira, naye nga mu makkati g'olukuuba awo wakati bajja kubeerawo. Nolwekyo abali ewala eyo temweyaliikirira kuba nti mutambula okujja eno. Leero we muli mujja kugenda wali saserodoti akuli okumpi musobole okusentezebwa. Ate abalala bajja kujja mu maaso wano nga enkula yaffe bweri.
Cyprian ne Maria Sumputa Mukiibi Bisiime abamaze emyaka egyenkana awo nga bali mu kukkiriza kwennyini era bakusaba bongera ebirungi byonna ebyokuba ekimu n'eddembe. Bakuumire mu bukadde nga batuukirivu okutuuka bombi ennaku zaabwe bwe ziriggwako n'obulala ku mbagayo ey'omu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omukama abeere nammwe. Omukama omukisa abakuume. Abatunuliza amaaso amakkakkamu abasaasire. Ajjukire gye muli abo b'emirembe. N'omukusano n'omwenzi buli kantu Paati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubake gukusigale nammwe emirembe n'emirembe. Misa ewedde mugende mirembe. Kansabe tutuuleko ffenna. Omukama mulungi. Saba okubalambika mu biddirira nga tuva wano kubanga situnnavaawo naye ng'ekyo kiteekateeka. Kansabe buli omu akyukire munne gw'aliraani amulamuseeko. Olunaku lwaliro lwa ssanyu era lwakusekako ate ng'osekako n'emyaka gyeyongeramu. Olwo okwebaza bakati baffe bamukiiri. Kakati tugenda kubeera n'okukwogera kwa muntu omu nga yasaba Kristo owa paalishi yaffe era ng'agenda kuba paalishi waffe Ssaabasumba. Bw'anaaba amaze sipiiki ye tujja kubeerawo n'ebifaananyi era nabyo bigere. Nja kugenda ne banenera wano, nja kuyita gurupu eyijja wano mu kifaananyi nga mujja nga muvaawo nga mujja nga muvaawo. Bwe tunaamala ekyo omutambizi waffe wamu ne bakko celebrants bajja kugenda okwefumiitiriza. Ssebo Ssaabasumba gyo lwebabadde tumaliriza enteekateeka eyo. Omuntu omu n'agamba tubikere enkuba ejja kutonnya. Omulala n'abuuza nti musala guno ogwaka nti tubikere enkuba etonnya. Yabadde alala omuzungu kyayita the finger of God. Toyinza kubeera myaka 61 Ssaabasumba nga waali Katonda n'atubera makati yeewo. Mukama amulikuwadde. Amiina. Amiina. Oyo Katonda amayanguzi akola ebintu ebyo tubisuubiridde. Mu masala kwaka nga tayinza kumanya enkuba enetonya. Atayinza kumanya Mukama kibatondera kuba mukikozi mugwesiza ekitiibwa bakkamwe. Kati onoogamba otya nti nze baatugasse kati ekitatwakukwanya oyo awezezza emyaka 6 sebaki kisho nze niba myaka 40 kyasekawo. Kereziya eno etudde Father Archbishop ku ttaka eryatuweebwa Mwami Sisi. Erinnya twalibuddemu ssebo ye Holodolino okugulawo yatuwa ettaka lino. Yazimbawo Kereziya yasooka nga obufumbo tewawukana nansi nakikibwakugamba naye myaka 6
kaani nimuteekokukanya kutakanyabwa amufuusa omuntu eki bingi ebibeera mu bufumbo naye bwe baba kasitaki teriwa bireko mungalo abagole bafujera okubebaza okwakuliso nnyo mukama kibatondera kuba mukikozi mugwesiza ekitiibwa ngakkamwe kati onoogamba otya nti nze baatugasse kati etatwawukanye oyo awezeza emyaka nkaaga sebakikyo nze niba myaka ana mukyasekawo emiliyoni kasolo emiliyoni n'azimba enyo naye etuyambe okugenda nga archbishop nga tugenda tulinnya mu kukkiriza ne mu bikolwa era yakulembera akakiiko akazimbye tukoze ebirabika n'ebitalabika nti amasakalamenti we twafukira parish sebo saabasumba twalina ababatize 28 kati bakati tumenye abalooni baali 10. Obufumbo ndagaano bwakutuuka kufa sigamba nti ofumbayo olunaku lumu ne kiggwa naye buno bwakutuuka kufa awo nno olunaku olwaleero twebaza bamukiibi olwaleero bakikoze emyaka 61 abamu olufumbiro olwaleero tugenda okuwulira nga baawukanye naye weebuze bano bakikoze batya emyaka 61 nga mwami na mukyala nga bali mu bufumbo obutukuvu. Twebaza nno Mukama abawembeze abakuumye okutuuka ku lunaku olwaleero nga tujaguza emyaka 61. Tuli wano ku St. Gonzaga Gonza Kamuli we tuzze okwebalizaako Katonda nga tuli wamu ne bamukiibi olw'emyaka egyo n'ekirabo eky'abaana ne famire yaabwe yonna. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Pose Mwogerere yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa ng'ayambiddwako abasaasodooti omuli akulira ekifo kino we tuli olunaku olwaleero. Twongera nno okusiima Mukama olw'emyaka gy'abakadde baffe abo ate ne tubaagaliza okubeera abalamu tulame ne ku myaka oba oliawo emyaka 10. Ssaabasumba bw'abadde atuyigiriza ayogedde ku bufumbo ebintu bingi nnyo ebiriwo ensangi zino mu ggwanga lyattu naye atukakasizza olunaku olwaleero ayongedde n'akinogaanya nti nno obufumbo buba bw'abantu babiri omusajja n'omukazi si biri ebirala naye obufumbo bubeera bw'abantu babiri omusajja n'omukazi. Awo nno tweyozaayoza bamukiibi okutuuka ku lunaku olwaleero ne tubeebalizaako Omukama ayongere okubakuuma ayongere okubalambika basobole okujaguza n'emyaka emirala mingi ate ne famire zonna n'abafumbo bonna batwale ekyokulabirako eri famire eno ey'abamukiibi. Nkoze ne Brighton yabadde ku kamera mbaagaliza birungi byereere abafumbo tubasabira nabano si bamukiibi bokka wabula n'abafumbo mwenna tubasabira Omukama ayongere okubanyweza. Maama Biikira Maria yongera okuwambaatira abafumbo banywerere mu bufumbo bwabwe okutuusa okufa. Kayimba ka Yezu Maria ne Yosefu
keeka ebyambye amaka ago ge gayambye ababiri bano abaagalana bamukiibi okuweza emyaka 61 olunaku olwaleero. Twebaza Katonda nno abawembeze abakongoze abayisizza mu buwonvu n'obugga okutuuka ku lunaku olwaleero, era nga ngenda kwogerako na kino tukyebaliza Mukama. Oba oli awo ogenda kumbuuza taata ye nga tayogedde, ezo zonna zibeera nteekateeka za Mukama. Taata gye buvuddeko awo yafuna stroke eyamukuba, era nga kati wenjogerera essaawa ya leero tagenda kusobola kwogerako naffe kubanga tayogera, naye asobola okuwulira era ebigenda mu maaso byonna abeera abitegeera bulungi. Naye ayina olubirizi lwe, Omukama akyamuyambye, ye ayogerera ddala bulungi, agenda tubuulira ye obufumbo buno emyaka 61 abutambuza atya. Obufumbo bwaffe okubutambuza obulungi twabuwonga eri Mukama, era obufumbo okubutambuza obulungi Maama Maria oyo yabukutteko, abukutte bulungi n'atambuza bulungi obufumbo bwaffe, nga ne Mukama Katonda atukulembedde. Era nsaba abafumbo bonna obufumbo bwabwe babuwonga eri Omukama. Awali Omukama tewali kirema, awali Maria bamwagale kubanga muyambi. Tufumba mu bufumbo naye nga Maria yatukulembera. Nze obwange buno Maama Maria yankulembedde, kubanga bwe ndaba ekiremye ne mugamba maama ekyo nga sikisobola, naye ngenda okulaba nga yakinsoboledde, awo ne mpitawo. Bwe kuba kulinnya lusozi ne mugamba nga lunnemye, awo Maria nankwatako nanninnyisa olusozi. Bwe tutuuka mu kkoona ne ndaba nga siituuke, n'agamba tonafuwa naawe jja tugende. Ne tubeera nga tuli bulungi n'omwami wange. Twafumbiriganwa 62 nga tuli bato. Nze nalina emyaka 17, taata nga alina emyaka 26. Twali mulembe guno twali taata yali tuguddeko era ddala, naye n'okutuusa kati twafumbiriganwa 62 paka kakati tuwezezza emyaka 61 nga tuli mu bufumbo butukuvu. Mukama yatuwa abaana baffe bangi, naye n'atwalako 3 ate n'atuwa ne Faaza, omwana waffe bebi Faaza. Ekyo muli tuwuliranga mu mutima gwaffe Mukama atwagala, ate bingi nnyo era byatukoledde, kubanga twali wano mu Paris bayita Bishop emirundi 2 n'agaana, naye olwamugamba nti aliyo abajaguza ba myaka 61 babayita batya nti yes mukiibi nti nnina okgenda. Era kyekijaguzo kino kye tutuuseeko olwaleero ne tubeera nga tuli basanyufu. Ate era twebaza n'abaana baffe, ate era twebaza ne Semwogerere Faaza yakulembedde oluwenda luno nga bwe baba bagwamu amaanyi ng'abateeka mu jjiya. Tumwebaza olw'ebirungi enfaafa byatukoledde. Maama, nga tugenda okukomekkereza omulembe guno obufumbo bufuuse obufumbo, tulaba ebintu bingi ne bakola embaga ya mu bukadde na bukadde. Tugenda okuwulira enkeera nti baayawukanye. Kiki olowooza ekiviiriddeko era tukole tutya? Butagumiikiriza. Abantu b'ennaku zino, abawala b'ennaku zino tebagumiikiriza, ate n'abaami abaana baffe abalenzi nabo tebagumiikiriza, n'abaana abawala tebagumiikiriza. Bwe byakasente bikagwawo ng'awaaweta, bwe baba bamukoze kino ng'ekyaweta, naye nga ekituufu ekisanyusa bannange bwe bufumbo. Abantu bonna bandimugumidde mu bufumbo kuba muba mulayidde ne mugamba mu bwavu, mu bugagga, mu bulwadde ne mu bulamu. Kati lwaki mwawukana? Ekikulu ekireese akasente bakaagadde nnyo ab'ennaku zino. Maama, basibirire entanda abafumbo n'abaana ab'obuwala abeetegekera okgenda mu bufumbo. Basibirira entanda ennungi, buli muntu agumiikirize munne, ate buli muntu ayige munne. N'ekigambo ekisinga obukulu kwe kwekwasa Katonda. Katonda talemwa bufumbo ne bw'oba oyagala nnyo. Gwe buli kimu kimuloopere taata ekyo kigaanye. Awulidde. Ekyo kinnemye akyanguwa mangu okukikola. Abaana bonna obufumbo obwo tebabuteeka walala, babuteeke mu
mu Mukama Katonda ajja kubatambuza bulungi. Ffe kyetuvudde wala nnyo kuba omwami wange oyo yali akola naye nga namufumbirwa mwavu ne tuguma ne ŋŋamba nja kufumba kati ate nga nze nava awantu awagagga naye natuuka ne ŋŋamba maama nti naye maama n'amalako n'agamba otandise amakaago eno ewaffe tekyali kikyo naawe todda genda n'ekitanda bakimenye natuulanga bwenti nga ndi bwomu ne ŋŋamba yi Mukama Yesu ontaddewa wano naye munnange yatutambuza bulungi n'atuwa ezzadde ne tukola nfuna abaana ate n'abaana batulabiridde bulungi na buli kimu bakitulongoosereza buli kimu tukituuseeko olw'obulungi bwaki bw'okugumiikiriza ekintu ekikulu kugumiikiriza ekyokubiri kwewa Katonda kyekikulu ennyo era kye ŋŋamba abawala abato abatannafumbirwa n'abafumba abo abambuuza buli lunaku nti gwe okoze otya tujja kujja tuwe ku mukisa ne mbagamba sirina mukisa n'obula kugumiikirizigana n'okuyigaŋŋana buli omu n'ayiga munne awo kiba kyangu nnyo ekyo. Kale bamukiibi tubaagaliza emyaka emirala mingi tubeesunga okudda ate wano tusobole okubeera nabo ng'oba bajaguza emyaka 10 Mukama ye yamanyi. Tubaagaliza obufumbo obulungi n'abafumbo mwenna abali eyo nammwe bambi tubaagaliza ebirungi byereere muyige ebya maama waffe byatugambye nti obufumbo kugumiikiriza ebintu ebingi nditwala bingi afa tatuuse ku buko awo nno bagumiikirize mugumiikirize buli omu gyali kubanga obufumbo bwakutuuka kufa okutuuka Omukama lwali tuwawula oba Omukama lwali batuusa mu bulamu obw'olubeerera. Kati nno ngenda kwogerako wano ne father. Maama bw'abadde ayogedde ku father omwana mu maka gano ngenda kubeera nga njogerako naye atubulira olunaku olwaleero ye bakadde be abagambayo kigambo kikubanga omwana takula mu maka g'abakadde be. Ono nno bafaananya erinnya ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala naye bamuyita Paulo Ssemwogerere. Ngenda kubeera nga naye njogerako naye akaseera kano naye atubuulire olunaku olwaleero alwogerako ki. Father tukwaniza ku Bukedde TV. Webale nnyo. Neebaza Omukama olw'ekirabo ky'abazadde bange omwami Mukiibi Sepiriya ate n'omukyala Maria Namagembe olw'okutuzaala okutwagala okutukuza nga tulina eddiini ate era twebaza Omukama emyaka gino gy'abakuumye gyonna 61 mu bufumbo obutukuvu nga bakyali balamu egy'obukulu kati taata alina 87 ate maama alina emyaka 78. Tukyebaliza Omukama ate twebaza ne Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere olw'okusaamu ekitiibwa omukolo guno najja n'abantu b'e Kamuli bonna parish olw'okwagala abazadde baffe ate n'okubeerawo okuweesa omukolo gwaffe ekitiibwa. Nammwe aba Bukedde TV mwebala okujja Sise mwenna tubasabira Omukama abongere ebirungi bye mwetaaga mu bulamu bwammwe.